أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بالتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب جر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم وصار على دربهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tusaba Allahu tabaraka wa taala nanyini buyinza nanyi matenda atusime. Tumusaba Allah tuseeko obutebenkevu n'abantu baffe ne umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akutwalize wamu. Tumusaba jalla jalaaluhu amalira abalina ebizibu byabwe, awonye abalwadde endwadde ezibaluma. Tumusaba omutonzi Allah afuule Uganda yaffe ensi ey'emirembe. Allahumma amin. Abampuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa alfiqhu. Alfiqhu ono tuyigiramu ebikwatagana ku ddiini yaffe mu butuufu bwabyo, mu butuufu bw'eddiini. Bw'osoma fiqhu n'omutegeera bulungi oba otegeera kinene nnyo ku ddiini eno ey'obusiraamu. Ate chansi bw'ekwata obubi n'oba nga tomusomyeko bingi by'obeera nga totegeera, era butereevu obeera nga munange okosebwa, kuba buli lw'omanya mu ddiini, eddiini ye yatutonza. Buli lw'obaako ky'omanya mu ddiini oyongera okunywera n'okwongera okubeera nti oganirwa mu ddiini. Ate ekyo bwe kitaba n'oba nga tofuddeeyo, obeera olina ky'okendera mu ddiini era obeera olina ky'okosebwa. Abampuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa fiqhu. Fiqhu ono tuyigiramu ebintu nga bwegambye oba bwe mbagambye ebikwatagana ku butuufu bw'eddiini yaffe. Emabega wali twannyonnyola ebyetoolera ku najaasa na biki byonna. Nkakasa bulungi nnyo nti omuntu bw'abeera akubuuzizza ku kye bayita ennajaasa oba omunnyonnyola bulungi. Bwe twamala jjo twabadde twannyonnyoka amabega awo oluvannyuma lw'ennajaasa, tunyonnyoka kye bayita okumala ekyetaago, qadaa'ul haaja. Okumala ekyetaago kye kimu kyetaago kya maaso oba mabega. Awo wonna ne tutemaatemawo era ne tunnyonnyolawo bulungi nnyo, tulaba mpisa ki omuntu z'asaana okweyisaamu nga amala ekyetaago. Kaakati we tugenda okukwata bayitawo sunanul fitra. Tugenda kulaba bintu bya butonde. Buli olulimi olujja olw'obutonde tuba kitegeeza bwe busiraamu. Nga bw'owulira hadisi egamba nti kullu mauludun, buli mwana azaalibwa yenna, yuladu ala fitra, azaalibwa ku butonde bwa busiraamu oba obubumbo bwa busiraamu. Kati munnange bakadde be bamujja ku mulamwa, imma yuwahidanihi au yunasranihi au yumajjisanihi. Bakadde bayinza omumufuula omuyudaaya oba omukristaayo, oba bano bansinza miriro neki, naye ng'ensibuko yeeyeba ya busiraamu. Kati waliwo ebintu bino ebyetaaga kuba nti omuntu abeekwatako, biri mu nkola ez'obutonde ez'obusiraamu obwa namaddala. Naam, omuntu bw'aba abikoze aba alabikidde ku busiraamu obutuufu oba obwa namaddala. Bw'aba tabikoze tekimujja mu busiraamu, naye ayinza okulabikira mu busiraamu obutaweesa kitiibwa ku ye yennyini n'abeera amulaba. Fa'ilun alquluba wal asma, munjazike ku mitima n'amatu. Tandika okunnyonnyola ku nsonga eyo. Naam, lakad ikhtara Allahu sunanan lil anbiya alayhim salam. Allahu tabaraka wa ta'ala ayina embeera ze yateeka ku bannabbi be ze ziriwa, wa amarana biktidaa'i bihi fiha, era atulagira okuba nti embeera ezo naffe tuzikoppa.
وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم. embeera zino zigwawo nnyo ku bantu senga babeera abakkiriza bazeekutteko zibanga zibaawula era ne zibanga zivuga nti muntu omulabula nemuga nti oyo wa mu umma ya busiraamu ng'oluusi tannabakubuulira mannya naki omutunuulira bwoti n'ogamba oyo alhamdulillah musiraamu. era babeere nga abantu weyatamayazu biha an ghairihim babeere nga embeera ezo zibaawula ku balala. wa hadhihi alkhisaalu tusamma sunani lfitra. ebyo nno byetugenda okwogerako biyitibwa nga bya butonde oba bya bubumbwa. wa bayaaniha fiima yali tugenda kubitandikako wansi wano. namba emu alkhitaanu okutayirira. okutayirira nsonga ya bubumbwa ya butonde era ya mbusiraamu. wa huwa qat'u aljildata allati tughatti alhashafa kwe kubeera nti okumwa ekiribaliba kino ekibikka obwereere ku mwana ow'obulenzi lialla yajtamiu fiiha oba lialla yajtamiu fiiha alwasakh kireme kubeera nti kikuŋŋwanya obukyafu ebyewuunyisa ng'ate era bye bituufu abatali basiraamu awo baategeerawo era bangi bakomola baategeera nti omuntu bw'ataba mukomole eyalina endwadde eziyinza omumukuŋŋwanirako bakikoppa ne bakiteeka mu nkola naye ng'ensibuko yaawa yeeno waffe. naam waliyatamakkan min istibraa'i min albawl. era ekiriba ekyo kijjako kibeera kyakuyamba kinene nnyo omuntu okubeera nti waba yeeyambye mu ngeri y'okufuuyisa omusula asobola okuba nti agumalayo bulungi. ekyo bwe kitaba gumanye okwekweka mu mbeera bwetyo. naam walialla tanqusu ladhatu ljima. era omuntu senga aba akomoddwa mwattu ku bikwatagana mu nsonga ez'obufumbo ensonga ezo emirembe gyagifunamu gyawukana n'atakoze eki n'atali mukomole mirembe agifunira ddala mu bujjuvu bwagyo senga aba agenze mu nsonga z'obufumbo. hatha binisbati ila rajul. awo tubadde tunnyonnyola ku musajja. naam amma almar'atu ate ebikwatagana ku mukyala ku nsonga eyo fayuqta'u aljuzi al'ala min alfarj binisbati laha. omukyala akomolwa ng'akomolwako akatundu katonotono naye nga wano waliwo ebigambo kigambibwa huwa sunnatu qadiima nti enkolo yaliwo nga nkadde. waliwo hadisi zigamba nti nkola ya mbusiraamu naye amanyi abamu baapinga ne baga hadisi ezo nnafu era nga bagamba nti waliwo omukyala yakolanga omulimu ogwo mu Madiina omubaka n'amugamba nti naye tayitiriza bw'aba akola ki bw'aba akomala omwana ow'obuwala. kale nno abamu ne baga nti kiri muki mu gundi mu nnono zaffe ng'Abawarabu oba kalica zaffe naye nga si kya mu ddiini mu mbeera efaanaganako bwetyo. naye nga bw'owulira nti wali abakomala teweewuunya abamu bakomala olw'okuba kiri mu kalica zaabwe oba gundi nnono zaabwe ate abamu ne bagamba nti kya mbusiraamu byonna byonna gyebiri lwakuba ewaffe kiba kizibu omuntu okukola ki kuba nti yali akiwuliddeko era waliwo n'omulala nga mu bwongo bwe tekiriimu omukyala nga bamukomola nti mu mbeera efaanaganako bwetyo. waliwo hadisi eva ku Abi Hurayra radiyallahu anhu. hadisi eno yatugenda otulaga obujulizi obukwatagana ku kukomola naddala ku sayidi y'abaki ey'abaana ab'obulenzi oba abasajja. hadisi eva ku Abi Hurayra radiyallahu anhu qaala agamba nti qaala rasulu sallallahu alayhi wasallama omubaka wa Allah yagamba ikhtatana Ibrahimu khalilu rahman. Ibrahimu mukwano gwa Allah yeekomola Allahu akbar baada ma atat alayhi 80 sana. yali amaze okuweza egy'obukulu emyaka 8. amakulu yeetayirira mu bukadde era bw'oba obuuzibwa nti okutayirira mwe mukujjawa ensibuko yeeyo. myaka emeka? emyaka 8 yeetayirira nabbi Ibrahim. wakhtatana bilqaddumi abenno nga yeetayiriza magiyita tegaaliwo
wabula yeetayiriza mbazzi. Hadisi eno eri mu Bukhari. Ako nno kwe kwagendera abamanyi baffe nga mwe muli Shafi'i. Shafi'i abamanyi abangi akugamba abasinga obungi bagamba kiri wajibu kyatteeka, ate abashafi bo ne bagamba nti kirungi naddala ku lunaku olw'omusanvu omwana ng'aluwezezza. Ayo twaga omwana mukimanyi omwana bwaweza ennaku 7 enviiri zimusalwako n'okumusalira akiika bwebaawo kati n'omumutayirira. Manyi omwana tayiri bw'aba agifunye mu buto kiba kirungi gy'ali oluusi ne ku muzadde yennyini maama we. Mu kwesika kuno kaba kakyali kagundi bwe kati kanyamanyama kato temuli tekajja musumbuwa nnyo okugira oti nkola ki nako kennyini obulumi kabeera kakola ki kaba tekakyabusikanga kakuze, naye kati omwana bw'atayirirwa nga akuze munnanga obulumi buba bw'amaanyi. Abamu ne bagamba nti lam yarid tahdid waqt lahu lam yarid tahdid waqt lahu oba waqt lahu wala ma yufiidu wujubihi. Aga tewali bujulizi bugamba nti nno okutayira okwo kiseera bwe kiti kwe kikoma nti omuntu bw'asukka ebbanga bw'atatayirirwa oba bujulizi obunyweza nti ddala kyatteeka omuntu ateekwa kubeera nti atayirira waba tatayiridde oba nti si musiraamu ng'abamu bwe balowooza nti omuntu mutayirire tateekwa kuba musiraamu. Manya amakulu ayinza okuba musiraamu nga si mutayire naye ng'asaala biki byonna ebyobusiraamu abikola. Ekyo nno munnange bw'otamulumirika n'ogamba nti si musiraamu kuba si mutayirire. Era ne bw'oba n'omuntu ng'ayagala okusiramuka naye ng'aganze munnange ekintiisa obusiraamu tayiri, nze obusiraamu nabwagala dda, ddiini ennungi bwetyo, naye munnange ekigintiisa ebyatayiri nze nedda. Nga waali musanyuse mugambe gyani tugenda otoole shahada. Amanyi ddiini y'obusiraamu yeewuunyisa. Omuntu kasita agiyingira n'abulira munda yatandika okupeeka bye yali tayagala olw'okuwoomerwa. Ogenda okulaba ate yakupeeka omutwale bamutayirire naye nga yali akipinga. Ekyo tekiyimiira mu kkubo lya ddaawa n'akatono. Ogamba omuntu nti oba oyagala okusiramuka nywera kuba olusiramu katayiri egenda ku tomukangakanga, wabula kimubuulire nti obusiraamu bukyagala era bwekityo mu mbeera naye tokikulembeza. Tayiri bw'aba tagize era mwebali abamu naga nti tayiri gyenze naga nti kale ogwo obusiraamu bukusubye. Awo oba oyimiridde mu kkubo lya ddaawa. Omubaka sallallahu alaihi wasallama mu ntandikwa ya ddaawa waliwo abantu abajjanga okusiramuka naye nga balina obulombolombo bwe bateekawo. Wali naga omubaka wa Allah okusiramuka sinnagaana naye nze swala ya asiri eyo sijja gisobola. Omubaka abatoozanga shahada ng'akimanyi swala eno tajaagala naye bw'anaamala okuwulira mu busiraamu munda ajja gyagala era agisaale. Bwe kityo bwe kyabanga, kubanga bw'amala okuwulira mu busiraamu ajja kusangayo erimu egamba ti swala ziri 5 omusiraamu z'ateekwa okusaala. Kati agambe mbe omusiraamu wa kitundu ng'azijjuza. Atandika ozijjuza eka nga teri amugambyeko. Kale nno nsonga eyo tugambye abamanyamu bagamba yateeka abamu ne bagamba nti kirungi bulungi. Kati bye twogedde bisobola okuyimirira wano mu layini wali Imaamu Shafi'i oba amazibu ga Imaamu Shafi'i kubeera nti kirungi so si kyatteeka. Tekigaana muntu kusiramuka nga takoze ekitatayiribbwa n'amatizibwa bumatizibwa mpola mpola n'abeera nga oluvannyuma tayiri agikkiriza. Kimanyi ey'obukulu si nnyangu ey'obukulu. Ey'omubuto tewali mutawaana. Naye nga si kirungi kubeera nti omuntu musiraamu azaalibwa mu busiraamu bakadde be ne bamugayaalira paka okutuuka okukula nga tebamutayiriranga. Bwataba nsonga gye bawa si kirungi n'akatono. Eyo okuggyako asiramusa obusiramusa ekyo kirala. Tuli ku bintu eby'obutonde ebyo byawanga byali nkola y'abannabbi n'abagolozi b'abannabbi. Twetaaga okubeera nga tukola ki? Tubikola. Namba emu yeeyo kwe kutayirira. Namba 2 ne 3 tusooke noza tubitemu tusooke kimu ku kimu.
Namba 2 al-istihdad, omuntu okwerongoosa wakati w'ekkundi. Manya wansi w'ekkundi olulimi olondooza luba luvaayo bulungi nnyo. Sitegeeza ddala nti ku kkundi lyennyini, wabula wansi waalyo buli omu ategeera embeera eyaawo, kubeera nti omuntu yeetereeza ewantu awo naamwa bulungi nnyo, embeera neebanga ennungi, neebeera ng'embeera etambula bulungi. Kaakati ekirala wannatf al-ibd, empisa oba ekyokusatu okumwa wano wansi w'egundi, wansi w'ekibegabega wano gundi, enkwawa ebibeerawo ndowooza mubitegeera, okumwawo nakyo kiyingira mu bintu ebyo. Era nabyo sunnataani yujzi fiihima alhalq walqas wannatf wannuura, sunna nazo kubeera nti omuntu waba akikoze aba ateebye sunna, kiba kirimu obulungi, era nga yeetaaga kubeera nti alongoosezaawo ddala oba okutoolako bwe kibeera nga mbeera abamu yakkuula nga temukosa, naye ekikulu kya yonna kubeera nti yeerongooseza. Naam. Namba 4 taqlimu al-adhafir, okumwenjala. Ekintu kino bangi bakigayaalira naye kyekweseemu obuzibu, naddala ku sayidi y'abakyala abamu balowooza kiri mu mbeera za kwewunda, n'abasajja abamu oba bakirengera mu kulaba nti avubuse nnyo oba ki, usanga oli ng'oluusi azimwenjala naye ng'alekako zino ez'akagalo ka nnasu ne luwanvuwa ne lukola ki. Ebyo si bya mu ddiini eno. Enjala ezo zikweka obukyafu. Muntu bw'agenda emmanju, enjala ezo bw'abanga tazisala zikweka obukyafu, ate obukyafu obwo buyinza okuvaamu endwadde, n'okubeera nti omuntu otawaaza n'olowooza biwedde naye ng'ate olese obukyafu mu njala. Tugambye ebintu bwe bibeera ku musiraamu, omulengera n'omanya nti musiraamu eyuuyo wannamaddala. Namba 5 qassu sharib au ihfaa'uhu, okutoola ku masulubu oba okugamalako. Wa bikulli minhuma waradat riwayati sahiha, ebyo byetwogera byonna birina obujulizi okuva mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadisi ibn Umar radiyallahu anhuma, waliwo hadisi eva ku Abdullahi mutabani wa Umar, Allah asiime ku ye n'ekitawe Umaru, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala, mazima nabbi wa Allah yagamba, khalifu lmushrikiina, mubeeko ekyenjawulo kyemukola ekibaawula ku bashiriku. Waffiru liha wa hifu shawarib, waffiru liha wa hifu shawarib, mukuze ebirevu ate mumwe amasulubu oba mugasalireko ddala. Hadisi eri mu Bukhari. Hadisi endala ya Abi Hurayra radiyallahu anhu qaala, agamba qaala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yagamba nabbi wa Allah, 5 min alfitr, ebintu 5 bya mbutonde. Yagamba istihdad, waliwe twogedde wansi w'ekkundi, wa khitan, n'okutayirira, wa qassu sharib, n'okutoola ku masulubu oba okugamalako, wa natfi al-ibd, ne kulongoosa enkwawa, wa taqlimu al-adhafir, n'okumwa enjala. Hadisi eyogerwa aboogezi ba hadisi emitwe emikulu. Naam. Ebyo nno bintu bya bubumbu oba butonde okubeera nti abyekwatako. Fa inna al-maqsud alla yathulu sharibu hatta yata'allaqu bihi at-ta'am wa sharab, kigenderwa ku masulubu gano okugatoolako oba okugamalako okuba nti tegafuuka nsonga ya kwonoona feesi, naddala ku bikwatagana ku mbeera ya mmere oba kunywa. Amasulubu ago gamanyi okwanguwa okutuuka mu kyokunywa nga n'akamwa tekannaba kubeera nti katuuka, ate nga kalina hakki yaako kubeera nti ekigenda mu kamwa kyekisaana okuba kwegamba, tekyetaaga kuba ate nti amasulubu gayingirawo ne goonoona embeera efaanagana ku bweto. Ati waliwo abamu munnange abagakuza
waliwo abanywera obuugi naddala mu bakuli kale kekibe kikopo ge gasookamu ate bw'aba si muntu wakwerabako mu ndabirwamu alina gy'alaga weekanga nga atuuse mu bantu n'obuugi mu masulubu luyinza okuba lunaku lwa jjuma n'ayagala okunywa ku bakuli y'obuugi komba amasulubu ge gasooseemu n'agenda oluusi nga mukyala we naye tafunye chansi kusooka mulabako kumugamba nti waayo weetereze oba okubeera nti tamulina amugambako n'atuuka mu muzikiti nga balengera ekyeru ku kiddugavu nga tebalinga kijja kiti enzita nazimerakola ogenda okwetegereza nga buugi kuba buba bweru kati embeera ezo zonna si nnungi kubeera nti omuntu akuza amasulubu yeereetera obuzibu bwe butyo wala yajtamiu fiihi al-awsaakh era okubeera nti gasobola okwekuŋŋwanyizaamu obukyafu obulala masulubu ago kibuyaga nga yayise ekifuufu ne kisituka gatera okufaanana enfaanana nga yaago nga yaggete ddala. Naam, waliwo obujulizi wano buva ku Zaid mutabani wa Arqam radiyallahu anhu agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala mazima nabbi wa Allah yagamba man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna. Baka yagamba omuntu atatoola ku masulubu si wa muffe. Hadisi yagura Ahmad ne Nasaiyu ne Tirmizi. Kakati ويستحب استحداد والنتف الإبت وتكليم الأظافر وقص الشارب bintu biddambuzi nga gwe mitwe mukulu okutereeza wansi w'ekkundi wetugambye ne munkwawa ne njala n'amasulubugo ekyo nno kirungi okubeera nti omuntu akikola buli wiiki istikmal linadhafa wastiraha linnafsi kirimu okuba nti omwoyo gutebenkera gwennyini n'okuba nti omuntu alabikira mu buyonjo. فإن بقاء بعض الشعور في جسم يولد فيها ضيقا وكآبا muntu okubeera nti mbiiri buli zimutobye buli wamu kiyinza omuleetera muli akenyigo n'obutafuna kuweweerana bwesimbu muli munda naaba nga buli budde alaba yeekapa kale nno وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى 40 وزو muntu wababire senyi kirungi kususa nnaku 40 ولا عذر لتركه بعد ذلك abata yikyalina kyeyekwasa tennaku 40 gayiseewo mbeera efaanagana nga bweri aba teyeyisiza bulungi. Waliwo hadisi ya Anas radiyallahu anhu qala agamba nti وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب تنبكى التلاوي بانغا مكسلا أمسلوب غنو تكريم الأظافر نوكتولا كونجالا وكسل انجالا ونتف الإبت ne kulongo senkwawa wa halk الآن ne wali wansi wakondi wetwogeddeko n'agamba alla yutrak akthar min 40 layla sikirungi muntu kuyitawo naku 40 nga tanneerongoosa bwe kiba kibadde obutasussa nnaku ezo. Hadisi yayogera Ahmad ne Abu Dawud wa ghayrahuma n'abalala abatali bo. Abampuliriza tuli ku bintu nga bya bubumbwa era bya butonde ebisaana okubeera nti omusiraamu abirabikiramu. Naam, kaakati ekirala kirungi omuntu okubeera nti ekirevu akikuza n'akireka ne kibeera nga kikula bihaythu takunu mazharan min mazahiri alwaqari kiina ngeri gye kibeera nga kiragamu ekitiibwa ky'omuntu. Ekirevu ekyo ne kibeera nti fala tuksaru taksiran yakunu qariban min alhalq kubeera nti waba akitoddeko omuntu okuba nti akitoolako kufaananira ddala nti kiweddeko wala tatruku hatta tafhash ate era si kirungi kita kubeera nga ngaba mubaga nti tokikwatako n'akatono embeera ebeera tetegeerekeka bali yuhsinu tawassut wabula ayinza kibalira wakati awo obutakita kubeera nti kifuuse ekyeneena n'okuba nti takimazeeko fa innahu fi kulli shay'in hasan buli kintu kyonna kirina obulungi bwakyo. Thumma innaha min tamam rujula
era ekigambibwa nti kyekimu ku bijuliriza oba kiraga obujjuvu bw'obusajja. Embeera eno yeetaaga okwetegereza ennyo n'okwegendereza nga teyingiramu ngeri yakulowooza nti akikoze olwo abimazeeyo. Eddiini yonna akoze eki agimazeeyo, ate nakkakkanya atakikoze mu mbeera efaanaganako bwetyo, ate naawe atakikola tolufuula lutalo kugamba nti oyo akikoze yeegirisa oba kibeere nga biyingiramu empalana nga bitera okuba ku bantu abamu. Kyoli ekirevu akisala abakuze ebigambo ne biba bingi, ate n'akikuza naye n'awayambalira abatakikuza mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kansuubire nti olulimi olwo luvaayo. Waliwo hadiisi eva ku Ibn Umar radiyallahu anhuma qaala, Abdullahi mutabani wa Umar agamba, Allah asiime ku ye n'ekitaawe, qaala Rasuulu sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah yagamba, khalifu lmushrikiina, mwawukane oba mubenga muba kenjawulo gye mubeeramu ebaawula ku bashiriku. Kuffiru liha, mukuze ebirevu, wa hifu shawareba, te musaleka amasuulubu. Hadiisi eri mu Bukhari ne Muslim. Wakana ibnu Umaru idha hajja au itamara, tabani wa Umaru Abdullahi bwe yabanga agenda mu hijja oba umra, qabada ala lihiyatihi, fama fadala akhazahu, yakwatanga mu kirevu kye bw'ati n'ekibatu. Kati bwe kikwatangamu ekyasigalanga kiyiseemu wansi w'engalo yasalangawo. Naam, kyekiri kyetukoonyeeko okubeera nti omuntu takita kyonna kubanga kifuuse ekyenena, ate n'okubeera nti nno takimazeeko kyonna, okubeera nti ki embeera zino zonna zoogerwa. Oba oli awo waliwo omuntu ye nga tasobola kukwatamu n'akatono waddembe. Bino byonna bitwogera si bya kifuba ku muntu yenna, era tetuyinza bibereka ku muntu nti olwokira nti takyali musiraamu, wabula wuliriza bulungi nnyo obeere nga weetegereza. Kakati Ibn Umar yakwatangamu ekyayitangamu wansi n'asalako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ikramu sha'r, ne wabaawo kye bayita okuwa enviiri ekitiibwa. Idha waffara wa turka bi an yudhana wa yusarrah, muntu waba tasobodde kusalako nviiri n'azireka ne zikula, azirongoose. Enviiri zeetaaga okukolako ennyo, naddala ez'Abafirika ez'akaweka ezo. Omuntu bw'atazifaako zitera okufaanana enfaanana nga si ya mulembe. N'abeeru bennyini n'agayaalirira enviiri z'ennaku nga ziizo, wekanga n'ekivundu kyennyini kitandise omuvaamu. Waliwo hadiisi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu egamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mazima nabbi wa Allah, qaala yagamba, man kaana lahu sha'r falyukrimu, omuntu bw'aba alina enviiri aziyise bulungi, amakulu aziyonje azikoleko. Hadiisi yegera Abu Dawuda. Obujulizi obulala buva ku Ata buni Yasaari radiyallahu anhu. Ata buni Yasaari, Allah asiime ku ye, ata rajul nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ir ra's, wali omusajja yajja eri omubaka nga yenna akugamba akuluusanye, enviiri tezitegeerekeka, wallahi n'ekirevu kyennyini. Emanye ebintu ebyo bitayonjebwa, omuntu omusuula eddala butereevu, omuntu ng'alina ekirevu takifaako, n'enviiri omulengeera muli n'okuweta oyinza okudduka n'ogamba onalabika mulalu n'okkubakuba. Sajja yajja ng'afaanana mu mbeera eyo. Fa ashara ilayhi Rasul sallallahu alaihi wasallam kannahu kairahu bi islah, baka alina engeri gye yamusongamu ng'alinga amugamba yeetereeze, bi islah sha'rahu wa lihiyatahu, atereeze enviiri ze n'ekirevu kye. Fafaala thumma raja, omusajja yategeera omubaka ki kyategeeza, n'agenda
n'ayonja bulungi nnyo enviiri ze n'ekirevu. Yamala n'akomawo. Faqaala sallallahu alaihi wasallama, bwe yadda omubaka n'agamba, alaysa hadha khayran, yagambye kisi ekisinga obulungi, min an ya'ti ahadukum sa'i ra'si ka'annahu shaytan, muntu okusinga okuba nga avaayo n'ajja n'ayingira mu bannu muntu oyo nga yenna akuluusanye tategeerekeka ng'afaanana nga shayitaani, n'aleka omutwe gwe ne gukuluusa n'aba ng'alabika nga shayitaani. Omuntu bw'afaananako bw'atyo si kye kisinga obulungi. Hadisi eyo rawaahu Maliki yagyogera. Wan Abi Qatada radiyallahu anhu, Abi Qatada Allah asiime ku ye yagamba, annahu kaana lahu jummatan dakhma, yalina enviiri nga nnyingi. Fasa'ala Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fa amarahu an yuhsina ilayha, bwe yabuuza omubaka n'amugamba azitereeze bulungi aziyonje. Wa ay yutarjil kulla yawm, azibenga azikolako buli lunaku, abenga aziyonja buli lunaku. Hadisi yayogerwa Nasaa'iyu era ne Maliki yagyogera mu kitabo kye kya Muwatta. Nga tunaatera okunzika biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Omubaka Qatada yabeera nga akola ki? Amunnyonnyola nga bwe tuwulidde, abeere nga ayonja enviiri ze azikoleko bulungi, abenga alabika bulungi. Fakaana Abu Qatada rubbama dahnaha, yabeeranga ebiseera azisiigako ku kizigo na biki. Kati olwaleero ebizigo ebisobola okukola ku nviiri bingi, era nga nti yagamba yali akikolako fil yawmi marrataini, emirundi ebiri mu buli lunaku. Lwakubadde muga buli lunaku zikole, naye yakikolanga emirundi ebiri kuyonja enviiri zo zitere na biki. Min ajili kawuli sallallahu alaihi wasallam wa akrama, olw'okuba omubaka yagamba omuntu bw'aba ayina enviiri kirungi aziyise bulungi. Ebigambo bino tubyogera omuntu abifunemu, oba oli awo amanye nti embeera waaba agikoze ng'eyo tewaba kukosebwa kwaba akosebwa nga ye okukosa omuntu omulala. Aba afunamu ate n'omuntu yennyini aba amulaba, naye abeera afunamu. Bw'otunulira omuntu mu butuufu nga yeekozeeko bulungi nnyo, enviiri zirabika bulungi, yeekozeeko bulungi nnyo, oba kirabika bulungi oba ki, naye wennyini nnyini amutunuulira, alhamdulillah tobaako kyokosebwa okuggyako okuba nti ofuna amasanyu eri omuntu oyo. Naye bwe kitabanga bwe kibanga si bwe kito bwe kiri, weekanga munnange oyagadde omusiibula ate nga tonnatuusa kukola ki? Kubeera nti omusiibula mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Abampuliriza, wa halku sha'ri ra'si mubah, okusala enviiri kirungi, kikkirizibwa. Wakadha tawfiruhu liman yukrimuhu, ziisa obulungi ku muntu aba yagadde okubeera nti azikuza, kubeera nti azikolako. Waliwo hadisi eva ku Abdullahi mutabani wa Umar radiyallahu anhuma, agamba nti anna rasula sallallahu alaihi wasallam wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala, nabbi wa Allah yagamba ku mutwe wa naga nti ahliku kullahu au dharu kullahu, bw'oba wagusala gusale gwonna, amakulu enviiri oba zimwe zonna, oba wazireka zireke zonna. Wano waliwo ekyetaaga okwetegereza ti amakulu bwe kuba kutoolako zitooleko kyenkanyinkanyi, ate bwe ziba zimalako era zimaleeko. Wano waliwo okuvumirira cards zino, French cards, ge makulu agajja wano wansi. Kakati amakulu ago hadisi eyo eyogerwa Ahmad ne Muslim ne Abu Dawud ne Nasaa'i. Kati ekitegeezebwa n'okutoolako enviiri zino, manya bw'oba ozitoddeko zenkanyeenkanye, ne bw'oba ozimalako zimale konna, okwewala French card. Wa amma halku ba'dahu wa tarku ba'dahu fayukrah tanzihan, okulekako ezimu n'omu ezimu, ekyo tekikkirizibwa, kitamibwa ddala. Yekati n'osanga omuntu nga asaze ebimemeya, okusinziira ku hadisi ya Nafi eva ku Ibn Umaru radiyallahu anhu, egamba nti naha Rasulu sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagaana era n'aziyiza anil qaza, yaziisa mbaka yaziyiza ebimemeya. N'abuuzibwa Nafi eyo ne bamugamba, wange mal qaza, ebimemeya kyeki? N'agamba
an yuhlaka ba'du ar-ra'si as-sabi wa yutraka ba'dahu, yakuba ekyokufaananyi ng'akikubira ku mwana, kiba kitegeeza kizinga n'omukulu. Weera nti oli amusala n'asala ekitundu enviiri n'azimalawo ate n'alekako ezimu, ekyo nno kya bulyazaamaanya. Omuntu okubeera nti addidde omutwe gwe n'asalako ekitundu n'aleka ekirala, kiba kitegeeza agulyazaamaanyiza, kubanga akuba nti ekitundu alese ekyambazza enviiri ate ekirala n'akireka nga kiri aariya. Taraka ba'du ra'sahu qasiya wa akhar aariya, okuleka ekitundu ky'omutwe ekimu akyambazza enviiri ate ekimu akikoze ki, akirese bwereere. Obwo bulyazaamaanya. Buli ddiini yaffe nenkanyankanya nnyo yeewuunyisa. Ne bw'oba oyimiridde mu kisiikirize kya muti ng'ogwo, yimiriramu wenna. Si kirungi kuba nti oyimiridde ekitundu ekimu kiri mu muti wansi, manya kiri mu kisiikirize kya muti wansi, ate ekirala kiri mu musana. Oba olyazaamaanya, wataba nsonga ekkoze ekyo ng'ekisiikirize osobola okubuliramu wenna, oleme kubeera nti olyazaamaanya omubiri gwe oba okweryazaamaanya. Abampuliriza mukkirize tukome wano okusinziira ku ddakiika z'omusomo gwaffe zetutatera kwagala kubeera nti zisukka wano. Tusaba Allahu tabaraka wa taala atugase ne bye tuwulidde. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.